ekifaananyi kya kapakati nsoose kutya nga gwe wootidde nsoose kutya ne ŋŋamba embuto ennaku zino bazisuubula ngenza okwetegerezawo nti nabo ba edit nga ndaba si edit paka wenzijukidde nti mu ggwanga erya Uganda ne ka AI kaatuuka awo nenzikakkana nera we ngenza okwetegereza ekifaananyi nga waggulu wali eri kuliko AI generated konze kati omutima gusoose ne gunkuba ne ŋŋamba ani yeetulisizzaako bbomu ani one yeetulisi omanyi mulimu abantu bonyuma okulaba nga bali lubuto ne bazaala n'abaana kati nga Shiba abantu banyumirwa Shiba okubeera nga yafuna olubuto Shiba n'azaala n'okuzaala abantu baali tebakwegamba kijjanga kyamagero kati ne kapakati ofuna olubuto kapakati obeera buli omu agamba musajja kyoyo olwa ne mu bifaananyi byegezezaako okuteeraawo nkebedde bannange kapakati alina ebifaananyi kapakati alina ebifaananyi si kirungi gendayo nga wasiibye noonyezaayo ebifaananyi ngezeeko teekawo neno byengenda oteeka ku slide neŋŋamba kapakati ne kameramaani we ali ku bunkenke ebifaananyi byonna alina entuula gy'atuula n'ogamba bannange omwana ono w'obuwala atukoze atya kwegamba gwe ali mu kisiibo togenda ku peegi ya kapakati ŋŋamba naddala ya Facebook eyo gyesonyiwe naye nga akafaananyi ako kali mu kutambula naye nga kapakati tali lubuto nedda tali lubuto faanagambye omuntu ennaku ebbiri yakavukola interview nga tali lubuto olubuto alusuubuddewa tali lubuto kankulekereko akatambi ka Senga Kulanna Mabambi nga yeebaza abantu bonna basobodde okubeera nga bamuziikirako maama we naye nga sinabeera nga mbikuteerako ebyo byonna kankusaba subscribing onyige ne notification bell etujja kukola ngo missing updates naddala nga zino still one Cosmix Media tusobola nnyo okulangira bizinesi yo gwe tukulako obukubizi ko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera